Ababaka ba Palamenti nabo Ekungubagidde nga bano basaasidde ab'enganda ne basaba gavumenti erowooze ku mbeera ez'abajaasi n'abapoliisi. Ababaka ba Palamenti bakungubagidde abadde Minisita omubeezi ow'abakozi Charles Engola ng'onatiddwa omukuumi we ku makya ng'agulawo olutuula lwa Palamenti olwaleero. Sipiika Anita Among abikidde Palamenti okuttibwa kwa Minisita Engola. Just a few minutes back, we've got information, very disturbing information, disheartening, that one of our own who sits on the front bench, Honorable Engola Machidogo, has been shot by his UPDF bodyguard. Bano basituse ne basirikirira okumala akaseera. Ababaka ba Palamenti abalala nabo bamukungubagidde ne bamusiima olw'okubeera omukkakkamu ng'ensonga zonna ezibazise azikwata kisajja kikolo. Tujja mujjukirako okubeera so transparent, okubeera nga wabula, okubeera nga liyalenga bw'ogenda mu ofiisi ye ofaayo ng'okikoze ki ng'otuuse ng'ofunye ekyobadde oyagala. Kitalo nnyo tusaasira family, eggwanga ne president. Kuba omuntu ne bw'oba ofunye obutakkaanya naye eky'okugyawo obulamu kyekintu ekisinga kyekirina okusembayo okulowoozaako. So kitalo nnyo, kitalo ddala twagala okusaasira family ya minisita wamu n'okusaasira eggwanga olw'okuvibaako omuntu ow'omugaso bw'atyo. Ababaka era basabye gavumenti eyongere okusitula embeera z'abasirikale n'abapoliisi. Bangi balina obutale bumativu. Abamu twogera ne bapolice officers betusanga ku makubo. Oli akukwata mu okuyimiriza mu traffic. Wamanya nti oli MP natandika okubuulira ebizibu byonna bye bayitamu. So kiyinza okuba nga byebimu ku bo. So gavumenti yeetaaga okwongera kunoonyereza yali n'okusitula embeera z'abakuumi. Yani tukubiza n'abantu abalina abakuumi. Abantu abo bongera obbalabirira. Bodyguard ono alina okubeera ng'abadde annyonnyola minisita embeera gy'ayitamu. Ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Kino kibeere kyakulabirako eri ffe abakozesa abantu. Bulijjo tufengayo okuwuliriza. Abalina abakuumi abakulira abasirikale tutunuulira abasirikale engeri gye basula gye bali emisaala gye tubawa naddala nga tubageraageranya ne bakama baabwe be bakuuma. Tetutaka kunoonya bunoonya kyatuuse ku musirikale ono. Tunoonye abasirikale bonna embeera gye bawangaalira. Kino kitaddewo okutya. Era teweewunya nga baminisita abamu basuze bagaadi babazizaayo mu barracks. Bwe twali wano mu Parliament, gavumenti yaleeta ekiteeso ekyokwongeza abakulu mu supplementary ekyokwongeza abakulu mu magye essente ne tubabuuza ate bano bawansi abatandikirwako bo nga temubakonsidalinze ensonga ne batagifaako. Era omuntu watukira okwekyawa kitegeeza byalabye bingi. Obed Lutale ne Rachel Nakasi be bakusakidde eggulire lino. Tukuŋŋaanyiriza ebitonotono ebikwata ku retired Colonel Charles Engola n'olugendo lwe mu byobufuzi. Retired Colonel Charles Makadongo Engola yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi omwaka ogwa 1958. Abadde munnabyabufuzi era omutendeke nga yawummula. Yabadde minisita omubeezi w'ensonga z'abakozi ng'era yasembyeyo okwogera mu lujjudde olunaku olw'eggulo ku lunaku lw'abakozi e Namutumba. Your Excellency, the theme for today's celebration is promoting positive work culture and ethics, a prerequisite for increased investment, employment opportunities and household incomes. The choice of the theme is strategic in that it helps all of us to reflect on the promotion of positive work culture and ethics as a stepping stone for realization of the national aspirations enshrined in the country's development agenda, and therefore calls upon everyone to support the promotion of positive work culture and ethics. Kitaawe ye Chief Nathan Engola ne Catherine Engola abatuze be Awanje mu bitundu bya Ikeme mu district eyo ya Engola muzzukulu wa Rot Orongo Diro wamu ne Orot Ora Abe Ikeme nga tannafuuka minisita omubeezi w'ensonga z'abakozi yaliko minisita omubeezi w'ebyokwerinda nga yalondebwanga mukaaga omwezi ogw'omukaaga omwaka ogwa 2016. Ono yaliko omubaka wa Palamenti owa Yam North mu Palamenti y'Ekkumi wakati w'omwaka gwa 2016
2021 yasomera mu masomero ag'enjawulo mu Oyam ng'era ebiwandiiko bye biraga nti yasomerako mu Soroti Secondary School e Soroti. Mu mwaka ogwa 2010 yafuna degree mu by'enkulaakulana kiyite Development Studies ng'eno yagifunira Kampala International University. Yafuna degree ey'okubiri mu Public Administration and Management gye yafunira ku KIU mu mwaka ogwa 2013. Ng'ali mu magye yaduumirako ekibinja eky'ebitaano mu bitundu by'e Opich mu disitulikiti y'e Gulu. Ekibinja kino kyakola kinene nnyo mu kulwanyisa bayeekera ba Lord's Resistance Army. Yakuzibwa ku ddaala lya Kano era n'awummuzibwa amagye mu mwaka ogwa 2007. Mu mwaka ogwa 2006 yeesimbawo ku kifo ky'obwa ssentebe bwa LC ey'okutaano mu disitulikiti y'e Oyam ku kkaadi ya NRM. Yawangula akalulu k'obwa ssentebe n'ebitundu 93% era ng'ekifo ky'obwa ssentebe yakiweerezaamu emyaka 10 okuva mu mwaka ogwa 2006 okutuuka mu mwaka ogwa 2016 bwe yawangula ekifo kya Oyam North.